Sibuka Kasubi wano ku Princess Complex mu Kisajja mukuru Mwai Matayo wasinzira nakola research namwe abamwetaze omujja ne musinkana mu yafesi watusinzidde n'okulaba nti olwaliro tujja ate okubaako ebirala ebipya bye tutuusa gy'oli nze Kalole Suleimani nga bulijjo okuba nti nkwajulira programu mukwano gwange efaananako bweti n'omukulu Matayo twina omujuni kabeyanjulira ababuulirirwa gy'asibuka. Mulemutya kansubire muli bulungi ne leero tukomyewo okulaba ensonga ezijja mu maaso amanya Matayo twina omujuni ow'ekagadi era tuli wano ku Life for Tomorrow ku kitebe ekikulu wetusinzidde mikwano gyaffe obudde nno butambula kubanga bwe kibanga leero tuli mu nnaku za mwezi 26 kimala bumaze okukakasa nti omwezi tegukyawera amatikkira ga mwami Matayo twina mu Juni gasobole okuba nti gabeerawo 22 omwezi ogujja ogwokusatu we tugenda okwolekera wali ekagadi tubabaza mikwano gyaffe abaregisitalinze ne musasula akasente kammwe ajjukira nti omala osasula sente waliwo kaadi eteekeddwa okuba nga ekuweebwa emitwalo 15 n'emitwalo 20 tugende omulimu guno tugugguse. Matayo tuwangadde naye ebbanga ddene byatukoledde bingi abamu kumu basobodde okuba nga ayambako okuvvuunuka ebizibu gye muli eyo era muli bajulizi n'abamu kumu abagamba atuyambye otutangaaza ensi ku bye tubadde tetumanye so mujje tugezeeko okuba nga tumwebaza ku lwekyo nga tumubeererawo ku lunaku olwagenda okuba nga atikkirwa. Naye kyonna kye kiri njagala olw'omwami Matayo no malata okuba nga muleeta mu nsonga ezitalinda eziriwo mu nsi olwaleero bingi abadde nga abyogera n'atubuulira Devils Keto biri luddawa n'akubuulira mu Australia n'atugamba ebiri America ebiri luddawa ebimu abadde abisinyaku wano e Kampala Uganda emabegako yazenga kitugamba nti embeera egenda kwongera okukyukira ddala era ojja kulaba kagubera omusana libeere ebbugumu ligenda kubanga liyitirira ennyonyi muza kujja ziwulira nga ziddamu okuba nga zeekyanga mu Amerika kijja kuba bulala nnyo so ne mu Uganda wano wenjagadde okutandikira ddala kubanga byendaba lunaku lwajjo nabadde nkubirako ne ku mukadde ali mu kyalo eyo ne mubuuza maama kiri kitya nangamba mwana wange emyaka gye mpangadde guno omusana bulijjo gwaka naye kyayitiridde nnyo sula guno sigumanyi ewake waffe bampita sula nangamba guno sigulabangako konze kantandikira gwe nnyini okubuuza mwami Matayo ayogera ku climate change ebbanga libadde ddene twagala tutegeere oba kino kiri mu buufu buli bw'abadde ayogerako ebiseera byonna. Ng'atandikirako ekyo emabega eyo yonna we tuze nga tukola interview twayogeranga ku musana ne bagamba gugenda kwaka gutuke mu degrees ez'enjawulo sawa ya leero bwe twali mu mwaka guli oguwedde twali mu nteekateeka yogende bweru eyo ne mbaga nti omwaka guno ebintu ebigenda okubeera mu bijja kuba bingi n'okusinga gwe tuvuddemu era nga bwe tubadde nga tulaba ebibadde mu guli kati guno bw'otunula ebyakapeninga mu guno bisinga emyaka 3 emabega kituufu ebibaddewo kati omusana esaidi yeyo Hoima omuddo ogumu gugenda kukala era abalina ente mu saidi ze Hoima nze nga mbagamba nti mugule oba obijjukira nga mbagamba bagule basime enzizi bagule bino bitanku amazzi tebikyaliko kati mulunzi oba mulimi enjala egenda kuba Uganda mujja kiwuliramu era n'ab'omu byalo bajja kulaga ab'ekibuga nti be babafuga bataabawo emmere kati Uganda ze zimu ku nsi eziyisa budget ne batabaliriramu budget ya mmere naye ne bwe ba America bwekola budget wula nti biliyoni 5 zigenda mu bya kugura mmere si bya kulwanyisa wabula kugura mmere so n'olwekyo we twolekera tuyinza okuyingira budget y'okugula emmere kubanga mmere egenda kulinya kiro ya kawunga nga eyingira akasanvu lwa musana omusana gukyayaka lwa nsonga nti nze engeri yenze nga annyonnyola ku layers n'esenge gy'omusana layers zino abazungu balaga layers 3 naye ensi yonna almost erimu layer mpitirivu ddala zisooka ne mu 13 nga bano bagamba nti oluusi enjuba eyaka ebirungo ebiva wano ebiva eri n'ebireeta wano kati ate eri egenda kwaka ng'esika wansi
abasinga obungi mujja kuba mutunuulira ku mativi aga Al Jazeera, BBC n'ebitundu ebirala oba n'emikutu emirala nga mulaba olaba bw'oba ovuga motoka osangamu obuntu bwe bateekamu obulaga nti vuga mpola bali mu kukola ekkubo obwo bubamu yellow red bagenda buteeka musana nga omusana gugenda bwokya nga bunaanuka oba busaanuka ne banga ekidomola ekikuta omuliro musana ebitaala bino eby'emmotoka ebyo ebigira nga amazzi obutayingira ebyo bibika amata ebitaala byenyini obwo busheedi bugenda kugooma lwa musana empiira gya mmotoka gigenda kukwatira oba kusaanukira wansi koransi era mwabalinnya enyonyi enyonyi just kigula luggi katandika butandisi ekyenyonyi kibadde kitukanga katandika butandisi kati omusana gugenda kwaka mu America n'ebyennyanja ebimu bigenda kufa ebirala tebagenda kuddamu kufuna ku byannyanja bigenda kweyongererayo ddala wansi eri webiwulira obunyogovu kubanga leve eno gye muvuubirako egenda tuka nga amazzi gwokya ensozi awamu oba nkinyonyole ntya nti n'emmotoka kati gravitation egenda kyuka oba obwengula bugenda kyuka si kukyukira waggulu eri wano kumbi ne bweneebeera mu mmotoka amaato agamu engine zijja kubanga zikwata omuliro nga buli kintu kyonna ebintu ebisinga obungi babikola ne bateeka mu tantalite oli gwe tuteeka mu bukomo bwa nga tantalite ayambako amasimu amamotoka engine z'ennyonyi okuba nti tebuguma nnyo naye ate omusana ogugenda okujja engine ejja kubanga ebuguma nga ne tantalite tesobola gibalansinga nti ebugumu kati abantu abasinga bajja kuba balowooza nti omusana gwaka nnyo omusana tegwaka nnyo wabula ebugumu erigulimu yerikuleetera amaanyi ag'okubeera nti ag'enjawulo nti gwaka nga bwe gwaka bulijjo naye ate ebbugumu lisusse kati leeya atom leeya zaali ziziyiza ebbugumu eri zonna zigenze nga zinafuwa yensooka lwaki nti nuclear ze baze nga batwala mu bwengula ze zaavaako ekyo kati abazungu bagenda tandika kujja eno kubeera ku zi wiikendi kubeera nga bagamba nti fe tuze kulambula naye nabagamba nti babeereko abantu ku standby nti omuzungu bwajja eno mu Uganda okulambula ekinaaba kisobose mujjeko ensawo sigaleko airport mumuwe byalina okwambalira wano biki oba essimu akozesa ebyo abasinga obungi bagenda kujja n'obukebe nga bwa perfume naye nga butwa nga babulese ku buwaani baleeta wano kutondawo mbeera kubanga bo ebibalo byabwe kukendeeza wano so n'olwekyo nabadde nabagamba nti system z'ennyonyi ezimu omusana guno gwe gugenda okuupgrade nga technology agenda kujja nga akyusi lwa musana guno gwemusana nti bwe gunaayaka ennyo bajja kufulumya ennyonyi actually ennyonyi ezo bamaze okukola skit abarussia n'abachina bali mukolereyo mu Russia balina webali naye balinawo ebisuwaani biringa kumpi ebisowaani nga bino ebya BBC radio ya TV ya Uganda ebisowaani ebyo ebisinga ne ku ebyo ebisaawe nga 8 ebisaawe ng'ekisaawe ky'omupiira kati tubale ebisaawe by'omupiira 8 nga byonna bijjudde ebisowaani ebyo nga sigino zambuka kati ezo sigino zirina engeri gye zikosaamu atomu ze ziva waggulu okujja ku nsi kati ensonga lwaki nti n'omusana oba ebbugumu liyitamu direct kati kiki kyenagamba nti fe ekituyamba wano era nze nali neebuuza naye nina kyenazudde nali mbagamba nti omusana ogwaka wano gwenkana n'ogwaka ebuwarabu wabula ffe ekituyamba tulina omuga tulina emiti kati wano wadde omusana gwaka naye tufunamu kawewewewo kayitamu akanyogoga kati ate kigenda obeera e Saudi oba mu Buraaya eyo mu Korea omusana gujja kwaka n'abamu bagwa eddalu just musana mu bufunze gujja nakukosa n'obwongo bwabwe kati nga bwotula saawa zino abatambulira mu musana bw'otuuka wansi w'omuti akaboobo kakuyitamu owulira ng'obulamu bukoze eki katoyagala nakuvaawo kati ate eri omusana gujja kuba gwokya ng'empewo ejja erimu ebbugumu ng'ebbugumu bwe likuyitamu okutukirawo kugamba lijja kuba ppitirivu
emmotoka zijja kubeera mu parking nga zisaanuuka va kukwata omuliro wabula ng'amataala gasaanuka ne ganaanuka ne gabanga ng'obuugi era mulinde mujja kulaba Aljazeera nabaga gujja kuba gwokya n'okusinga ekintu kye musuubira so n'olwekyo climate change nze nali ninawo mu kusooka emabega eri nagamba nti gavumenti kye yakola okugoba abantu mu ntobazi mwali batuufu naye bwe mwabagoba ki ekyaddako bwe tugamba okugoba abantu mu ntobazi mwali mulina okusooka kubanga fe abantu aba bulijjo omuntu owa bulijjo oyinza okukeera n'owandiika ebbaluwa kaalule nogamba nze nina idea tandise ebbaluwa kitute mu ministry finance mbasaba sente nga gavumenti mumpe sente nzimbe factory ntandikewo kino nekino 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 gwe owandiika ebbaluwa bajja kugamba olinawo poloti olina kiki ekiraga nti oyagala sente kangugereza nga kuba manerenda ogenda okumwewura kajja kugamba olina ettaka ly'osimba tasobola kuwa sente ne bwoba olina ekirowoozo ekituufu azikuma lwa nsonga tolinawo kyolaga kyokka ate gavumenti yo bweba egoba abantu egwa bugwe ng'abatamiivu terina kyekola kyeraga singa mwagoba abantu nga mulinawo tani oba konteyina nga 5 za miti nti tubagobawo tugenda simbawo emiti teri muntu yandibadde avumirira gavumenti naye babagoba ki kye baateekawo babagobawo okuteekawo factories abagwira munange gye twolekera n'abagwira nabo bajja kutuuka bamanye nti bulijjo bakolagana ne Museveni tebakolagana na bannayuganda fe abagwira tetubamanyi Museveni yabamanyi naye bijja tuuka ekiseera nga n'omuzungu yeegomba nga kalwe bweyegomba okugenda mu Amerika nga n'Omerika yeegomba singa embeera nesaze nga ndi Uganda nandibadde seefu nnyo nga yeegomba okubeera e Uganda ensonga lwaki nabaga nti saawa yaleero Abamerika se ebyebala biyitirivu kale ate Uganda wano ogenda obitegeera muli bitegeera nga musigalemu abantu nga 10 mu nsi era kyova olaba nzikiriza amala okwebaza mwami Matayo ku lwammwe olw'ensonga ebbanga libadde ddene ng'atubulira changes ezijja olwalira akubulidde omusana engeri gye gugenda okwakamu naye ate n'atuwa ne kiki ekigenda okuvaamu nti n'emmere egenda tandika okufuuka akamere ebyo byaba tugambye si kubiyisaako buyisa bwatyo bigambo lwowuliro bitegeeza kweteekerateekera kiseera ekyo nti tutandike okweteekerateekera emmere butya butusaanidde okubanga tuba nayo mukadde ako ensonga ey'okubiri bino byatugamba nti CIA balobye yina binene era n'abamu ku ffe tulo naye nga toyinza kubitegeera ndowooza ensonga lwaki sisobola kunenya muntu yenna kubanga nina bentera okulaba eyo ne bakola vidiyo zaabwe bano abanoonya views so bateekako omugagga amate ne bagamba nti wuuno omufere naye tetubanenya lwaki waliwo ebintu ebimu nga biri beyond okutegeera kw'omuntu atafumiitiriza mwe mbaagala nnyo olw'ensonga mugoberera puroguramu zino nga tebikkirizika naye nga ate bw'ofumiitiriza ennyo n'okubisa n'ogabiza n'otoolako n'ogatta ogamba nti ebintu emirundi egimu tetwagala kwekalubiza nti bye tulaba nga tibikkirizika ekyo ng'okigoba naye olw'okuba nti tukyali loko nnyo nti ebintu tubitunuulira wano we tusula n'otunuulira emyala egikulya emmanjuwo n'olowooza nti ensi eweddeyo kyekirowoozesa oli nti Matayo bino byayogera nga si bya bulijjo n'alabanga oba olyawo ebyobulimba mwami Matayo agambye wetulaga wazibu Abamerika bajja kutuuka okuba nga beegomba wano CIA byebala binene osobola okutubbirako ku ebyo CIA byetubalira ekisooka mu byonna nga sinaba kweyongerayo kansooka enzijjukiza abantu tubadde tuwandiika amabaluwa wano era abantu tebeewuunya nga bwakadde ku makya ne bawula nti twalemereddwa nti oba ekitongole kyabwe lwaki tuwandiika ebbaluwa ne tuzitwala mu maofiisi ga gavumenti kati olw'okuba nti Omerika ayagala mwegatteko kati yetandise okukubira baminisita bwe bawulira nti bwe bakonfaminga nti kati Matayo atutte ebbaluwa wano bakubira minisita temubawa buyambi twagala bajje basayininge naffe endagaano kyokka ate okumanya nti abaddugavu mukyafugibwa bubi nnyo biminisita kyobona nagamba nti abantu babawo emirimu balinga abatategeera minisita natafeyo nakwebuza lwaki Omerika ankubidde n'agamba simuwa buyambi lwaki bo badde eri okusaako obugaalo byendi kutumbeera tetujja mumuyamba ne banategeera nti singa nkeera ne neegata n'Omerika
toraba nti babo baminisita beyita b'amaanyi ninze sobola ogamba America buli kyejagala nakikola kubanga neetaaga binyo kyenina gyali Uganda ne bwetunda buli kasente kerina nekabawo kubanga America okufa at least atta buli aliwo nga si America atuuka eri Abamerika ng'asosola America munne ate abasosola ddala bali ba Trump time ebaneetaaga kati natuuse nentuula nendowooza negamba abaddugavu be bandyamu olukwe era nabadde njagala kulaga abaddugavu baminisita okubalaga nti mbasobola okubeera wano nga twogera tekitegeeza nti sobola kugenda mu banka nenzijayo sente tekitegeeza nti Museveni asobola otulema okujjako tekitegeeza nti okufuga oba kontrolinga omuntu nti kiba kizibu just kuba kusirika wabula nze obubaka bwenyinza obbawa baminisita muyinza okukikola nga mulowooza mulumyanzi temulumyanzi nze bwenaalemererwa sobola obalyamu olukwate sina lukwe sobola okukola kyensazeewo choice yange babwe ngamba America Museveni tasobola kuŋŋaana talina na right mwozi tasobola kuŋŋaana ebbanga libadde ddene wano ng'otugamba toyagala kwesembereza b'Amerika kubanga bw'onoobeesembereza ojja kulyamu Afirika olukwe gwe n'okikola obutatulyamu olukwe baminisita abawano abaddugavu ate bo ne bakulyamu olukwe okitegeera kyokka ate sente zetu oba obuyambi bwe tusaba ekyewunyisa nno sina sente ziryawo miliyoni 10 batusaba sente za kusasula renti kuyambako baana kusoma naye era gavumenti ezifulumya sente ezo kyokola nti ne Museveni ebisinza omukuba otalondoola baminisita abantu kikikya ensonga lwaki bamwetamwa bano bawadde emirimu ne batakola kibalina kukola sente bazisa mu budget ne baziraamiriza kyokola emabega eri kyoyogedde emabega eri abantu twayogeranga nti banadini babisiyaga ne twogera buli kimu ne America bayajeyo obujulizi nti sente zibadde zijja nziraamu owulire olabe oba wali omunadini eyayogedde bali teri anyega ne Museveni n'amala ayogera nti ebisiyaga tubivumire ogenda okulaba ondakulira Church of Uganda banange ebisiyaga bibi ojja okulaba abujingu ebisiyaga olololo aba bakukusa abaana bajja mu organize nga bali ne mukodomi wa Museveni abantu bonna abakola ekintu nga mulowooza mulumye matayo nze temulinawo munumiza tekiriyo era eyo mayini mujejje na mutwe bwoba oli minisita jejje mu mutwe nze bwe bunakya ku makya nsobola okukeera neŋŋamba abazungu nti njagala sente bagenda zimpa kuba bwenkiriziganya okukolagana nabo buli mwaka babampa obukadaago obwa ddoola kati gwe minisita kubuulira amazima baba bampa obukadaago naye bwe obukadde 3 nsobola n'okukeera neŋŋamba nti kati njagala kulaba ku minisita ng'akaaba mu muntu gire olw'okuba baagala mbawe kyebaagala bajja kikola kubanga kyebaagala tekiva mu factory tekiva mu nnimiro nti ttaka naligula kiri kunze waloka saagadde kwerabira wena kewayogeddeko awo abantu bange wano abalaba ndoozerawo naga nti ayogedde kyekyo ogambye nti olina obusobozi obujja ne sente mu bbanka ebyo teri kyekitasobola just tukikola lwa yadde togirinamu akawunti waliwo system eri wano nga simanyi sinza kubanga manyi koodi z'Abamerika ez'ebyokulwanyisa eza Uganda akawunti za Museveni zonna akawunti za Muwoozi akawunti za Janet buli kimu lwaki twegayirira abantu bano no kati ekintu eki oba ekikyankute bwe nkikola nga tewaliiwo kawaanyi funa punishment nze nganze so mu bufunze nti Mwami Matayo alina amaanyi alina obusobozi asobola okukikola naye mu maanyi ge ate tebamukkiriza kukola haramu singa wabaawo emergency kati ngene embeera baminisita gye bateekawo egenda kumpa olukusa kubanga njatuuka nga oba oliawo oladinota amanja nga sirina wengenda zidya kati awo nja kuba nfunye constitution kyova olaba eriyo ebintu byentunula nedabanga boogera Museveni alina amaanyi
ne Justice ninzeka wayo Bwana njagala kwesasuza era sijja kumatira mu Uganda nga sinaba kutuukiriza kye baakola. Era nsaba oyamba omuntu waffe ono atugoberera. Tulina abantu baffe bangi naye mabega kaawo olina okwogera kuwakola naye abamu abatannakutegeera bulungi baatuuka okukukyawa kankikuloopere bakukyawa nze mbadde mwana matayo mbadde nina n'okugenda ku matikira ge sikyabigenzeeyo atulaga atya ati asobola okuba nga ayamba ne mwami Museveni kati ayamba waki nga tumusajja tutamatamadda kyokka naawe ogamba nti mwami Museveni oyina amaanyi n'obusobozi senga oba ofunye akawaayiro mw'oyitira naye ate bw'oyogera nti obamalamu amaanyi n'olaga lwaki toyamba abantu bano abagamba ndowooza abaana ku Idi nja kuba mbanyonyola lwaki oba mu interview ziddako nja kuba mbanyonyola lwaki Museveni mbasobola oba mba n'amaanyi agasobola okukola ekyo nennina obuwaayiro obwo. Ekisooka mu byonna nze omuddugavu yenna waliwo oba constitution oba line mwentambulira nina okuyamba buli muntu yenna nfaanana oba buli muddugavu. Kati nze nabagamba nti president muwe ekitiibwa just nga president naye bwaliba nti ayagala kundaba nze namuwandikirako ebbaluwa nga bampambi n'agamba nti tebagiddamu. Kati nange bwalijja nga neetaaga alina okuwandika ebbaluwa era nagamba ne Solomon bwakuwandikiranga ebbaluwa gituuliremu emyezi nga3 tumulumye kyakola abannayuganda abalala nange kyenjagala mukole naye akifiiringe soko gyebakira emyezi 3 ogimpe tule naye emyezi nga4 awo ndyoke muyite. Kati omanyi abantu abafiiriddwa ebintu byabwe lwa Museveni bangi amabaluwa gali eri mu unit of corruption wano basindikira ebbaluwa simanyi oba aba unit of corruption balinze ebbaluwa zifune embuto zizaale bazigemu bazikolemu ssente balyoke bazitwale. So n'olwekyo we nayogerera ku President Museveni kansooke mbawo ekyokulabirako eriyo ebintu byetwogera nga biriwo okutusasamaza. Kambawo ekizampo nabadde ndaba ka vidiyo ka mukyala wa Besigye olwo twogera reality woni byanyuma nabadde ndaba ka vidiyo ka mukyala wa Besigye ng'ayogera ku Muhoozi ng'ali ku NUP n'agamba nti Museveni yaleeta mutabani we mu bukulembeze naye mutabani we aliko ekyamu ku mutwe ne mukuba obugalo ne mujjaganya ne muwagga inakyo sense nga tuze mu reality golowooza wini byanyuma mutabani we ne Muhoozi ani mulabe bw'obatunuulira buuti bw'obatunuulira oba bw'obageraageranye bwe babayimiriza ani mulalu ani aleka ekyamu ku mutwe naye olw'okuba nti tutambulira mu bulimba obw'ekisiru mwagala justimwe kyova laba nti n'omuntu okufera otambulira ku ekyo kyakuwadde otambulira ku kyakumanya ekyamazima. Kati nze bwe mbasoobedde ku Museveni ng'agenda kufuna obuzibu ng'ate nakirabye kiba kimpa effect gyefuna bwenkosa gwe tojja kufunamu ejja kukosa nze ate nga gwe mulimu gwange. Naye nze ne bwenkeera negamba nti eno wiiki njagala kulaba Museveni ng'etteeka aba alina okunoonya oba kitegeera oba mbanja munoonya kufuna sandyeetaze Museveni golooza Museveni taneetaaga aneetaaga kubanga yenina naye abyetaaga ate y'omu gwe kyoba omanya by'omu ku bantu abantegeera n'okusinga gwandaba naye kwogera ku Museveni saayogedde nti ndi muwagizi kati mwe wini byanyuma bye yayogedde gwe tunuulira mutabani wa Besigye n'owa Museveni olaba ne mutabani wa Bobi Wine yali atandise okusiba amaviiriviiri awo ne bamugamba Bobi Wine ne bamugamba kati onootufuga otya ng'omwana akulemye okwadoleera era Bobi Wine n'alabukirawo omwana n'amutereeza n'amuzza mu layini. So n'olwekyo bwe tudda mu real life ekintu kyonna kyendabye mba nokyogera kaabe mulabe wange kaabe mulungi wange mba nokyogera sokwogera ku Museveni nti agenda kugwa mu nnyonyi oba ennyonyi egenda kurashinga tekitegeeza nti
Museveni serebu wange mufiirako mumuwala na buwala nti abafuze bubi naye ate nze baatuuka n'okumpambira omwaka gumu n'emyezi 8 ne babba bazadde bange ssente empitirivu n'emikwano gyange so kati gwe nze process gye nayitamu gwe tonagiyitamu nagiyitamu naye bw'olaba nti njogera ku Museveni nimanya nti mateeka ndowooza banzikirize mbeeko bwe nsobola okuba nti mbayamba mutege ffe mukola research sigamba Wamwami Matayo waliwo research kalulu gwabadde akola nga ye bwe tukola research nze natuukako mu nsonga y'abasawo ab'ekinnansi okutegeerera ddala bakola batya nga tugezaako okunoonya abafere n'abayinza okuba nga bali ku kituufu naye abasawo bwe mulaba naddala batuufu nga baliko n'emmandwa zaabwe baliko lubaale waabwe waliwo omusawo atajja kuba na mukisa gusaba mulwadde ssente ye ze yandyagadde ng'omusawo bwe yandigambidde nti njagala kakadde abamuliko balubaale bamugamba nti oyo akuwa 2,000 mu butuufu n'akuwa eddala naye ng'awulira ennaku ng'alaba talina kulikuwa naye ng'abamuliko abamufuga bamugamba limuwe era ne kimuluma mu mutima kubanga takirinako control ebyo Mwami Matayo byabeeramu nga naye mu butuufu ayinza okuba nga yakoowakowadda Mwami Museveni naye amaanyi agamulimu agamufuga gamugamba kola ekyo ekyokubiri kye mulina okuba nga mumanya nti amaanyi ago sometimes agaba gatufuga galaba nnyo okusinga ffe bye tulaba ku maaso wano ge maanyi agasobola n'okulaba ani ayinza okuba nga ajja mu kifo kya Mwami Museveni nti senga Mwami Museveni tebamulabula nti ennyonyi yegenda kurashinga sooka ogiveeko nekurashinga bwe papa omuntu asobola okugulabinga obuyinza amaanyi agali mu Matayo gasobola omulaba ne galabira ddala ekitta abantu ekigenda okubeerawo kati ago amaanyi gatondawo mbeera nti nedda Museveni agirenga abeerawo so mukimanye nti tekuba kwagala kwa Mwami Matayo nedda naye gali amaanyi agamufuga bwe gatyo ge gamuleetera okuba nga ayogera ekyo kibabeera bamulagidde newankubadde si kwe kwagala kwe. So abantu abamu nga bw'obagambye nti eri omuntu alaba video zaffe n'akola content we n'agamba nti byabufere kansooke mbabuuzeemu abagamba byabufere nze njogera ekintu ekibeerawo myezi 2 nga mukkiririza mu Yesu gwe mutalabangako Yesu omutuufu n'abalokole bamutegeredde ku nze nze gwe mutiisatiisa nga mukkiriza ba Muhammad gwe mutalabangako abasiraamu kati nabadde ndaba wano omusajja swahaba ng'agamba omukazi bw'ayenda mubbawo bw'ayenda abulira abaana b'obuwala bw'ayenda genda nawe ozaale ewala kati abamu baabuze n'ebyokwogera ebitabo bya Muhammad byaweddeyo bakola content kati bagamba mujinga akoze omulimu gw'amaanyi okuva ku Bayibuli nadda kati wakinyolentya mu mbeera eza bulijjo kati omuntu ayinza okukeera n'alaba nti gundi yasuze mu bbaala n'atamiira eyo nefuuka enjiri mu kyaki kati ne muzikiti abamu batandisa obireeta ebyo ebyekisiru oyinza otya okwogera ffe we twakulira ffe kalica zaffe ebintu ebyafuganga eno oba edda nze nebaga abazungu baakupa ebyaffe ebintu ebyafuganga ebyaffe byali bintu bisatu ekisooka yali respect ekyokubiri kyali okutya oba twatyanga okutya okuswala okuwa ekitiibwa n'obumalirivu mu kintu kye twakolanga okugeza n'okukuuma ebyama okugeza fe nze siri mukadde nnyo naye dda bwe wabeerangayo Christmas ng'eyenge tugeze kati olina omukazi tewaguze kati kiteeteeyi kya mukazi nga akusaako enatti bamusaako envumbo akusaako enatti tolina kukola kintu kyonna okunagenda kateeteeyi mubeerawo abaana muzanyo olaba taata ajja n'akaveera akukuta ayisaamu akwaya akagoye essanyu ewaka neriddawo alina alwanirira ddembere alwanirira ddembere kyokka ate abakyala ab'edda baatekangawo envuumu nga n'abaana tebategera abaana mukitegeera nga wayise n'emyezi ng'ebiri naye nga kalwe bamuteekako nenatti eri invisible nga yali kuyoleke okitegeera era ne bw'oba nga tolina sente atleast wali weewola oba ng'owaayo embuzi n'ogisinga panga olina okugula akateeteeyi aka Christmas nga mama yataddeko endatti oyinza okwogera ewaka
so ebintu ebimu babikola nga omuntu nesawa yaleero mu byalo kalule omuntu ayinza okujja najja mu nnimiro yo najjamu ekikajjo n'oyomba ne mutabuka najja nagamba gundi saagala ontwale mu bantu oswazi tumalire wano ensonga oba okuba kafayini kankube naye nalidde nga neetaasanya kati eyo fayini gye bakozesa like oli bali bakikola obutata kitiibwa kati ate ekirala bakikolanga nga oli nga ekimuleetera okutya bwatyo ffe twabeeranga ewaka bwe batereka emmere ey'omuntu oba omwana omulala akyali mu nnimiro oba yagenze ku ssomero n'ojja n'ogirya nga wagiridde nti layira muleete olwazi muleete embazi kati nga bagamba nti muleete embazi nga nagiridde bansonyiwe kwegamba twatyanga nnyo okulayirira oba okweteekamu obulimba era oli bwe yalayiranga nga bamuwa ekibonerezo genda osomba ebidomoro 10 eby'amazzi ng'akikola ng'ajja embeera ng'edda mu nteeko naye kati gavumenti bwe yayingizaamu oluzunguzungu wano abaana akula omubba akubako essimu ne baba mingi akuba n'akuba n'okukuba n'atwala n'essimu ne babaawo footage nadamu n'alayira asimubbangako n'akaaba n'okukaaba nze mwali mundabiko ng'amubba kati ekitiibwa kiri kye baatujjamu baakitwala kati kyova olaba nti saawa ya leero abasumba baali boogera ebirala naye kamera bwe zaafudde ne zibakwata kyova olaba omuzungu omuddugavu yayiya kamera yayamba yakola kinene yayamba nti kati bwe byavuddeyo Museveni tanayogera eyaleeta etteeka sipiika eyaligumiza abasumba abaali bekalakaasa wolololo n'oyo omusumba kigaana n'atuka okulangirira mutuleke tulye sente z'ebisiyaga paatiriholasa omuddugavu netuuka neŋŋamba nti kati ekitiibwa tekikyaliwo osanga omukyala ng'anzaala n'okunzaala emimwa giriwo egiti wano red wano black wano green wano yellow ye yerusa kategerekeka timateyo veeri omwekitiibwa ebyo ewaffe tebiriiyo ekagadi tebiriiyo ebyo tebiriiyo era nze nabagamba nemala nfuuka mp disitulikiti yange teri kuyingirizaamu kintu kyankunamyo bizigo byeyerusa bweoba tukiriza mu nekyayo senga disitulikiti yange odde mu ndala siwa nakyemalira nakyemalira amateeka amatuufu gaba gakola nakyemalira kati Museveni agamba yaleetedde kati eddembe ly'okuwebula ekitiibwa eddembe erisaanyaawo eddembe eryetwalira erya culture ddembe kyeri saawa zino nabadde ndaba waliwo omuyimbi awo tuze nga twogera ku mayirungi omugaso guli mumayirungi nabadde ndaba omuyimbi oyo alien skill yebambye ku musaalaba ali awo yena mbwakopa bali aba Nigeria ba Diamond Platinum aba America bali mukopa bubi kati era abantu bajja gavumenti awo lwegenda okukubira abali b'amayirungi abadde mayirungi gezaleetedde okukola ekyo naye nga amayirungi tegakola ebyo gali gawonya ne just busiru na kunywanja so kati ekyo kyokka nambanga mukopa mubaiko bye mukopanga bibayamba kubanga okiyinza n'oyisa emyezi 3 n'akutuka eriyo ebintu eriyo amaanyi agajja actually era nabadde ngezaako okwetegerera waliwo ebintu byetwogera abalokole barookinga ne bw'obanga tolina kizibu stan nze kyobola nali mbuuza nti stan ajja atya okubunya mu nsi yonna nga mulimu bakatonda ab'enjawulo stan n'abeera ku ntiko okusinga bakatonda oba kitegeere omusiraamu alwanyisa stan omubudisiti alwanyisa stan omuchwezi stan omurokole stan omukatuliki omuorthodox bonna balwanyisa stan stan ajja atya okulwana okusinga katonda so n'olwekyo nze ebintu ebimu bwe tubiraba biba byanjawulo bino bemugamba musimayi mu kitwale tunaba kumanya kulembera kyengi bweri tunaba kwetegereza golwokuba oli mu kitundu kyo nti ebyo bayogedde byakirala kati njagala bangeyo okugjako nti aba abantu barookinga mumpeeyo wano mu byafaayo ebyensi nga waliyo omuntu oba naye bamanyi babavanga
mu mirembe gy'ababavanga bayogerera abo bo bayogeranga ekintu nga tebakiwa date. Nze ne bwe njogera ekintu n'ekiwa date ku 10/7 lyapeninga. Ebimu ne bwe bikyuka kuba climate change buli kiseera ebeera ekyuka oba Katonda n'asaasira. Naye bo bali bo baateeberezanga ate CIA nejjayo story ya babavanga neteekamu akatabo. Ensonga lwaki ngambe nti bo bali mu kunyigiriza nga bayita mu baminisita bawano nti nafuwe nzire gye bali mbawe sketch mbawe code mbalabire buli kimu then interview ntandika okukola nga ngamba bo baminisita temulunyanzi era minisita yina aliyo ng'olowooza olumya matayo oba nti oli musirikale osobola okulumya matayo awo mulootanga mwebase muzuukuke tukyali ne matayo omulanzi ngenda mutwalako mu nsonga y'obwengulo buli awo ebyennyonyi tebinnaba kubanga biggwa so nga waliwo n'ebyazudde mu future ebigenda okubanga bijja naye kamala okubajjukiza mu butongole nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokusatu omwezi tegukyawera tugenda kwolekera Kagadi amatikkira ga mwami Matayo yazaalibwa nga 22 ogwokusatu mu 1997 kitegeeza Kolo agenda kubanga akonya emyaka 28. Waliwo mwami Matayo yabadde takkirizibwa kukola nga tannaba kubanga awezezza emyaka egyo ng'ani naamugaana si busiraamu si bukatuli kisi kiki naye amaanyi agamulimu gawe tegamukkiriza kati emyaka egyo 28 nga gikonye ebintu bingi mu Matayo bigenda kubanga bikyuka. Ebintu bingi kiddamu nti mu Matayo g'obadde omanyi bigenda kukyuka kuba olwo bajjako bamutwala nti kati asajja ku dde bamukkiriza n'okuwasa abeere n'emmaali okitegedde. So omukolo ogwo gugenda kubeeramu ebintu bingi kyenjagadde okubanga mbategeeza era mikwano gyaffe abanaafuna omukisa okutambula naffe just n'okuteeka mu mitwalo 15 na mitwalo 20 twabagamba banaatika emitwalo 20 mujja kuba n'omukisa okubanga mulambula bagenda tukolera enteekateeka batulambuza ebimu ku bifo ate nga nabyo byamagero nnyo ebimu Matayo abadde abyogera. Gw'emitwalo 15 gujja kujja buzzi ku mukolo saavisi ozifune z'onooba ofunye naye nga tojja kulambula so kiba kya buvunaanyizibwa ne twewandiisa nga obudde bukyali kubanga omuwendo gwa ssalira gw'abantu 500 kati simanyi bwe twatuuse ne mu bina Mungu yamanyi so eyeewandisiza nga obudde bukyali yasinga kikwanguyira bw'ojja ku kitebe kyaffe wano eno Kasubi wajja okusanga ekizimbe ekya Princess Complex n'akasente ako obeere nga bw'otyo osasula ate ne kadiyo babeere nga bajja okuwako olwo gy'ogenda okubanga opurezentinga waliwo kyogattako ku matikira gaffe. Ekyenyinza okugamba nti era abanasasula emitwalo 20 abo bagenda kusula mu Kagadi mu tawuni jasula mu Kagadi mu tawuni then awo tugende mu kulambula omanyi ku nsi kuno nabadde nakolako research bakubona nalesi nabifulumya ebisinga ngenda nkolako paati lwabiba bingi nali netegereza tourism yawa ogenda mu kitongole kyawona ekisente ze bakuggyako ng'oli munaasi ogenda Dubai n'okomawo n'ogenda Egypt n'okomawo n'ogenda almost ne mu America n'okomawo sente ze bakuggyako wano oyinza okusasula miliyoni nga 25 n'osasula ozisasula mu bitundutundu ojja kusasula miliyoni 5 company obuddemu osasula amafuta bakuvuge bakutuuseeyo oddemu osasule omuntu agenda okukurambuza munda buli session gy'otuukako ng'ogisasulira so n'olwekyo ogenda okubalira nga miliyoni 25 ziweddewo naye bw'ova wano n'ogenda ne tiketi y'okuva wano ogenda nga Dubai otambula wonna w'oyagadde ebizimbe oba obiraba okuba ku bifaananyi n'okomawo ng'otadde mu miliyoni ekinene nga 6 ate ekyenjawulo ekitaliwa kyokka ate wano nze nabadde ntunuulira n'okulabanga ne sisitimu ya wano emisolo abantu gye basasula almost gyengana ne bbiro eziri mu America kyokka ate bw'owulira nti omuntu alimu ekintu ekyo kiva ku bantu bano abakolamu agency za gavumenti ojja kusanga nti omuntu avuga abalambuzi asasulwa miliyoni nga 8 buli mwezi kati ezo sente ze bamusasula ze banyunyuta mugwaza okulambula ole nti Uganda Airline
ziriwo ennyonyi ku kisaawe Entebbe teziwera na 6 ziriko abakozi 10. Kati olebo nga bagamba nti Uganda Airline eri expensive okusinga ennyonyi ez'abantu kyoboolaba nti Uganda Airline tebadirinya abakozi bangi buli omu ategedde kuno ategedde kuli so ebintu byonna singa biri mu order nga bibiri nakuba kati wano Uganda bwe tufuna ennyonyi 5 miliyoni 10 zezigenda okuzikolako solwekyo tukkiriziganye ensonga y'ennyonyi ekiraliikiriza bannaffe bangi era n'abantu bangi abo bagenda okutambula kati bakunoonya Mwai Matayo sooka ontunuuliremu njagala kuyitira Dubai ndyoke ŋŋende eno kiri kitya naye nga ge tufuna buli lunaku ennyonyi nabadde waliwo yansindikideko message BBC gye yawandiise Al Jazeera ndowooza osobola gibaterayo awo ne bagiraba kati ennyonyi ze twayogera mu mwaka oguwedde BBC wejjukira okuwandiika ripooti kati nga zimaze okugwa kati byebimu ebigenda okugwa ku Uganda ewooza tukola bujja kukya ku makyala akayegwemu abantu bakyalina we bayita bujja kukya ku makya nga amataba gatandika ng'abantu tebalina kyakulya tebalina kyebasobola kukola naye nga palamenti ejjuddemu abaana bagamba abapolitician be bamu ku bantu abayambako Museveni okufugira ddala lwansonga opposition ajja kwogera nga bwa respecting gwe baloopera speaker akolera buli omu awoza madamu speaker twagala kino kyokka speaker ntoli ya Museveni kati tolina bw'osobola kuteesana muntu gw'ovuganya omwaka gumu 2 3 4 tosobola bw'osaba ekintu kite era embeera ey'ennyonyi eriwo nze kyenyinza bagamba nti zitandika butandisi nina gundi climate change nabadde ndaba olunaku olw'ejja ennyonyi 3 ezagudde emu ya America yakuta omuliro from nowhere kati wetwolekera abavuzi b'amaato abavuzi b'amamotoka ojja kubanga ovuga mu motoka ng'olaba side ne side oba nga bwe beetambula nga wano ku ndabirwamu ng'ereka omuka ate nga gulinga guno ogw'ennyonyi okubeera mu bbanga kugamba waliwo oba sisitimu ez'oku nsi zigenda kukyukira ddala nti ennyonyi ebeere ng'etaano oba obwengola butandika okukola ng'amayengo ng'olinga arabawo amazzi naye nga wali invisible olwa sipiidi eri nti pressure kati kyekiri kyetubadde twogera nti ebbugumu lino buli we neeyongera waggulu ligenda kukosa nnyo leya zino kubanga leya zino ezibadde zitambula empola zigenda kubanga zitulya okugeza waliwo ekintu oba mu luzungu bakiyita symbiosis okugeza symbiosis si bulwadde bwa koko bwe bagamba babeta coccidiosis kati waliwo symbiosis ekintu ekicreatingawo obu okwagala nobeerawo n'olowooza ku muntu kati omuntu yenna buli wooba nga tolya emmere omubiri gwetoolako kati ekintu kiri kisika kati waliwo obubi bwe tulina bino byakiralu naye mujja bitegeera mpola naye olaba bw'ogula eryenvu n'oligalira mu nju bwe lirwawo livunda kati netandika okuwunya mu nju kati bwe liwunya mu nju waliwo leya erinuunamu oba ejjawo akawoowo ako embeera okusigala ng'erinomu kati eryenvu lino kati omuntu buli woobanga tolidde etandika okunyunyuta kugamba nti eryenvu liva mu green neridda mu yero neriva mu yero neridda mu black olwo liba litandise okugwirira kati buli we tuba omuntu yenna buli woobeerawo nga tolya buli obeerawo nga tolya ng'ejjala ekuluma owulira nga obulamu bugwerera nga waliwo ekibusika ndowooza kye bayita symbiosis bannasayansi ndowooza bwekityo kati buli woolya waliwo atom oba buli woolya nokuta ofuna energy y'amaanyi oba waliwo amazzi wano ku mugongo gatondawo ebbugumu mu bubiri n'oba nga olina stamina mind nga zitambula bulungi kati ebbugumu eryo ligaana ekintu ekyo okukola ki okukusika kati climate change eno oba ebbugumu lwe erineeyongera lijja kuyambako ate ebintu bino
okwongera okusikira ddala n'okukyusa sisitemu y'omuntu abantu bajja kuba bazaala abaana nga balinga bikulekule era nze buli wentunulira omuntu ti oli ow'amaaso ga bbulu musemanyisitaani omwana eriyo abagamba eriyo yakubira n'agamba ababeero nabo bafumbirwa namitunula neseka busesi neŋamba kati bemugenda okuzaala ate mujja kutuuka nga n'obudugavu bano abeyerusa bwebejjamu nga mubuyaayaanira nga mubuyoya nga temubulaba kati sisitimu eneekyuka ejja kuba ekyusa sisitimu y'obutonde n'okwongera okutunyuunyuuta kati bwekusanga nga omubiri gwe tegukola bulungi kati obalaba nti ebiseera ebisinga twagezangako okutunda kopa oba tugamba kopa kopa ono ayambako okuba nti emisuwa gibalansinga kati kiri ekintu buli okibanga kikusika oba kyenyinza okwogera bekisika obulungi kambanyonyole bwe bati abantu ababeera mu kyalo nga banywa omwenge bwemubanga mulinayo ka vidiyo mujja kalanga kalule okukitegeera obulungi abantu ababeera mu byalo nga banywa omwenge nga tebalya kati mwemukiyita nga siriimu oba ngaomwenge okumunyonyola batuuka ekiseera bwanywa omwenge nga talidde abamu bafa oba enjala emuluma gino emikono ne giba minene wano n'akoga kino ne kiba kinene bino ebivivivi ne bigejja n'abanga okugamba omubiri ne gugwawo naye bino bisigala joint nga binene kati bwekityo bwekikola kiri ekino bw'oba tolya eyo reya bwetukola era yo abantu tebakimanyi saawa zino nze nga tuze mu nsi eya abantu ebiseera ebisinga eriyo ebintu ebibuze nga bikolebwa bwetunulaga ba King Martin ba Nelson Mandela kati olaba ono omuvubuka ono Traore ono wawa Botswana ono kimutegedde ono president ono oba ow'emmali oba ono alimu yakoze project amaze emyaka 2 naye yatandise okuzimba amayumba ayagala okutuuka mu 23 nga buli munansani nawaaso naye abali myaka 4 n'omusomo emyala n'enguudo zikyabalemye zebakola zebaddamu ndaba wano Northern bypass yaffe ngeza bugeza ku kyeyuganda oluguudo olusinga bunene mu nsi yonna ebbeeyi mu nsi yonna twandibadde kana akaguudo kenamuwona akakali damage nga tekaliiwo oluguudo luno oluliraanye express lwatubadde nga lwakolebwa naye kati bw'otunulira oluguudo lwe bagamba kyobula nze byebyo ebimu ebiŋŋaana okukkiriza mu America nti bayaali muyinza mupya okulankinga omanyi njagala ebyaffe naye ate kino kyasukka mulangira tutya nti luno express nga ne Kenya tusinga enguudo ez'ebbino oluguudo olusinga ssente mu nsi yonna nsaba nkubuuze nga tetunnaba kugenda wala kuba okonye ku kyakkopa eno embeera gye tugendamu kati tulaba omusana gwaka nnyo musana tusuubira gutunyuunyuntamu okuuba olyawo n'amazzi n'ebiringa ebyo ebirungo omuntu byeyeetaaga mu mubiri okusobola okubeera omulamu mukadde ke tugendamu tulikomendingira kopo ono ng'agenda kuba nga atugasa atya ekisooka kambeko kembagamba kati mu buno obudde nze nga nze bunkolera kubanga ebbugumu lye neetaaga then kyeyinza ogamba abantu nga olina bisukaali emisuwa tegitambula bulungi weetaagamu kopo ono abalansinga emisuwa n'omusaali lwansonga nti bwebanga teri balansinga ojja tuuka ekiseera ngo abamu bajja tuuka nga basanyala kubanga sisitimu ejja nenemuko lwaki njogera nti nene nti omuntu bujja kutuuka ku makya nga n'okuwulira tokyawulira bulungi then sisitimu eyo bwemala okubeerawo kati abamu bajja kuzaala n'abaana nga babeera dda so n'olwekyo abamu mulina okwetaaga kopa abalina virus nabagamba bwebanga bakugema vaccine jangu ogule kopa beera mu nju yo nga mulimu kopa naye bw'oba tomulina ebisigadde tuneesisenkana emulago era naddala mu abakyala atolooza nimbye ebisigadde tuneesanga emulago naye nga nabana abakyala bali mbuto mugaana okutuya abasinga bagaana okuyamba abaana abeeru ffe operation yaffe okusinga sisente wabula twagala
kuba nti mu society abeeru bagendamu kati simanyi oba gavumenti bweyamba ku baana abeeru nebawa emirimu ne bagenda mu agency nosanga nga ku minisita konvo ya minisita kuliko omweru agikulira Museveni muba mulwala Museveni bw'olaba otya nga security yo kuliko omweru ajja kugamba nti abeerwa nti tebaagala kujja kuba traininga nze kansooka empiseewo ebyange bino omanyi yabyogerako bwogezi lwokuba yakimanyi mwematayo byabagamba mubitegeerera wuuyira ayagala gula atayagala bireke munesinkana naye emulago akopa gwabagamba mikwano gyaffe yoono gwolaba kopa tumuyina mu bika ebyenjawulo mu bikomo obukomo buno mwabugulaagula dde atannakafuna weebereremu tuyina ono kannawo kakomo naye nga waababedde n'ettaka ku musana kati nga guno gwolaba ono ye kopa gwatuwa gwosobola okuba nga oteeka mu nnimiro lyo akubanga twogera nnyo mwami Matayo wano nyambaako ennimiro z'abantu zigenda kubanga kwegamba ng'ettaka nga lituuse okubanga terikyamirako kintu kyonna ono kopa anaatuyambako mu kadde k'omusana balina omuteeka balina osooka ne bayiwako amazzi jjukira nti mu climate change ejja eriyo ebitundu ebimu mu Uganda sigenda kwogera nabagamba mu Uganda Rwanda Panama ne Thailand ne Russia mulimu ebitundu ebimu nga omusana ne bwegunayaka gutya ebimera bijja kusigala nga bitambula kugamba kijja kujja nga tekisoboka kubanga tebakirabangako kati abantu muve ku bino ebya Bible nti Yesu talina gy'alaga tagenda kujja wabula ebintu facts ezijja zezigenda okubanga zisuse ku ntegera yamu era nze kyeyinza ogamba muleke kulinda nti Matayo nja kudda emabega mpandike ebitabo mwe mutandike n'okuwandika ebitabo ku nsi kati 225 yali mu facts bweziti ne bweziti abanaddawo oluusi munaabawo omukisa okutandikira kubanga nze nabadde ntunuulira n'ebintu kambalage ku bifaananyi bakabaka baali Roma bw'olowooza meeting abazungu gye baatulamu 18 ey'okwegabanya Afirika baali boogera ku ki kusaanyawo badugavu obwakabaka obwaliwo ebibumbe byali mu Bungereza ababafuganga abazungu abo twabayigirizanga n'okunaaba ng'omuzungu tamanyi nakimanyi leka tujjaawo kubawo nga nti mwabayigiriza okunaaba waliwo abataagala bukomo nga akakomo oba okasibye ku mukono kakuleetera alajje n'ebiringa ebyo ne buno twabukuleetedde buno buyinza okuba nawo kakomo tekafaanagana nga buli twabaleetedde necklace gy'osobola okubanga waliwo agamba nti akomo kajja kummenya waliwo abakyala ab'ekyejo gw'ojja kubanga ofuna necklace gy'ogenda okubanga bw'otyo nno oteekamu abamu mujja kubanga mutwala amasaawa gaffe we gali ye lwaki mbalaga gali ne sibalaga eno eyange gye nyambadde so essaawa zino we ziri mikwano gyaffe ez'ababede gy'osobola okubanga bw'otyo oweegulira tulina obusaawa obw'abakyala buno mubwetaaga nnyo abasajja lwakuba nti ennaku zino oba Mungu yatugeredde bwavu n'obukodde oba bungi edda bakitaffe twabalabanga nga batonera bakyala baabwe kati gwe kikuukalubiriza kyo omusajja okugamba owaye aleka mala okubanga muteekamu lwakiri ssaawa w'ekkopa atasobola kubanga akwerabira newaba abadde ateekateeka kunoba era kyokka kijja mutuuza okumala ebbanga ebikomo bino byonna tubirina era kantegeeze waliwo maama wange omu ali weeru eyo njala kutegeeza nti package yo mwami Matayo yagimpadde bwadda era bino byonna byemulaba kati nga kino kyenkutte maama wange oyo kiri mu package gye yasazeewo kubanga tumuweereza bino byonna byemulaba ye yagambye bugambe nti nze byonna mwami Kalule mubindeetere maama njagala kukulaga bulungi nnyo nti ebintu bye byonna bimaze okuteekebwa essaawa yonna bigenda kubanga biri mu bwengulaawo nga bijja era wasazeewo n'ogamba nti nze bampeere ddala oli kopa engabo ya Falaawo ennene yeeno asobye bino bigenda okupaakingibwa okubanga bikutuukako kati ono ye amaze okubanga bwati ategedde ekigenda okugwa mu Bulaaya n'ebiringa ebyo n'agamba lwakiri bigenda okuntuukako nga nze Kalule maze okubanga neetegeka ekimala so mikwano mugye waneeno weetuli ku kitongole kyaffe ekya Matayo Foundation Kasubi bw'otuwa ku bitaala tunuulire ekkubo erikkirira liba ligenda Makerere awo wennyini wejja okulaba ekizimbe kibeeta Princess Complex mwaliro gwa 2 room LS04 ajjangu osobola okuba ng'ofuna bino byonna abaagala okulaba Matayo akutunulemu n'okubaako ensonga z'omwebuuzaako awo wennyini waliwo ofiisi eya mwami Matayo naye jangu ng'okimanyi nti waliwo okusasula consultation fee
akono kaba ka mitwalo 10 gyokka naye Mwai Matayo n'asobola okubanga bwatyo abaana obusobozi obugenda ku mazzi nakuba mu ttooki ebirala n'alyoka akugamba. Mwai Matayo mbadde nsaba oyambe ku muntu wange ono atulaba tukubire ku kifaananyi mu future bino byonna tubitegedde naye mu maaso awo kikyolaba okusinziira ku research g'obaddemuko ensanja ezo. Okusookera ddala sandi yakadde ebintu byetwogera nti ebintu biriyo emyaka 5 emyaka 1,000 mumugumiikirizeeko kati mumulinde nja kutandika kulaba byewunyo nga muraba system zemutalabangako. Omanyi nze nga mpuliriza nnyo abantu bali twogera ku balokole juzi nina gye nali nveera nempita ku kacaaki omukyala yali atunda emmere nga atudde nga emmere eringa wano kati nga mabbali awo waliwo kacaaki munange omukyala ono wa caaki bwe yajja okugulawo yali sande ayera enfufu egenda mmere y'oli kati ono bwe yagamba nyabo yusooka oyiweko amazzi omulokole yavaali Yesu sitande bunanemesa anemesa okugulawo caaki singa nali munembooko nali musa nali njagala omulokole ne buginga agenda mulabe oli mukwolona emmere y'omuntu nti Yesu amugambako nti iwe ku mazzi enfufu ereme situka ereme okusituka Yesu naye Museveni n'oyonoonya ensi eno olowooza ofuga bulungi naye byonoonya ensi era Katonda yatuyambe nti abamu ku baana bakyasinzisirowaza abaddugavu omu afudde naye oyonoonya ensi omulokolere yeekaza n'akubirawo Saara ayita ngu Yesu omwana wa Katonda omulamu wulira Saara bwegamba Yesu omwana wa Katonda omulamu waliwo abalokole muli basi Yesu omwana wa Katonda omulamu mwe muli bafu oyita omwana wa Katonda omulamu ng'oba ogamba Katonda yakutonda ng'oli mufu bale eri ebintu nze anti bagamba Katonda mulamu ayita Yesu omwana wa Katonda omulamu omwana omulamu omwana wa Katonda omulamu ye Katonda Katonda yetafa sijja bigendamu nnyo siri wa ddiini eyo saagadde mpolezi byesitegedde bulungi okitegedde bobanga bakowoora Yesu bagamba omwana wa Katonda omulamu omwana oli Yesu ye mulamu kitegeeza bo bafu damu bayiseemu n'eggaali nedda ng'ate nyizo kitegeera Katonda alina abaana ab'enjawulo naye abaana abamu bagenda bafa naye waliwo omwana ye omulamu kati ndowooza ne Museveni kyakopa ekyo n'avuga kati ne Museveni kati yakopa Katonda takyakolera zammwe Matayo Museveni otoonye omulokole omayi bwe yeekaza n'akubirawo Saara n'akutula enjegere ng'alaba sitaani amulemesa okukola emirimu gya Mukama kyokka ayonona atuka neŋŋawa kati ensi ekintu kye baakola nga yasoma n'okusoma era nze nsaasira n'abantu era nabagamba nze ngenda kwetegereza amasomero agasinga okusomesa ebitegeerekeka kuba abantu ebintu bye basoma byongera basinga omulokole yalaamiriza so ebintu ebimu ebijja tebikyetaaga bintu bya ngero njagala mbagaa nti nga bwe baleeta nti tekinologi nti eno essimu eri mu 2GB kati tuli mu 5G kati saawa zino bwetubanga tukozesa 5G mumanye nti kati ensi eri mu kwakugredinga enyonyi zigenda kuwa embeera egenda kukyuka ebitundu ebimu abantu bajja kubanga enyonyi zijja kubanga zirookingira mu bwengula ate kati wenjagala mukakasize nti ensi ekyusa nze mbagana kambalage enyonyi eyagudde mu Malaysia mulabe engeri gye yaserengese olabe n'endala ezigudde leero enyonyi nga 3 endala ebaddeawo mu Chicago egenda osituka ng'endala evaawo egenda okukanga endala esituka naye pilot naaya abadde mugezi nnyo n'agisitula password y'enyonyi nabagamba option eriemu nagibawera bwereere Museveni gwayagala sente kuwula ku bazungu bakubira bagambe bakuwe sente just obagambe nti nakuwadde kakuwa amagezi gabwereere bakyuse direction z'ennyonyi mwe zibadde ziyita tezirina kudamu kuyitamu
ago magezi nga kuweredde weerero oyinza okujjayo obuwumbira obuwumbi naye bwe nagakwata omuleti ya gasa atubonyabonya bale kuwadde akasente naye ensi omugenda okakasiza nti ntuusi juzi nali ngezaako kwakinga sisitimu z'abamerika kati omumerika byesaawa akuba enduulu sisitimu y'abamerika waliwo ekintu kye baakola nali nkola experiment grafte nga njagala kulaba wenajja nensangira Congo nga waliwo device za mirundi 3 ze baateekayo mashini era bamusisi okwetooloola kumpi etundutundu lya East Africa ngabanyamu Africa ne badamu ne bakuliyetingayo system buli wokwata red mercury n'omugata ne uranium bikuliyeting ng'akakomo kano tubagamba nti akakomo kano bw'okambala kalina amayengo agakavaamu agaziyiza aganetiwaka okutuukako ebide bino ne tubagamba nti buli okigula n'okiteekanga mu nnyo nga kirekaana bwe kiti kiziyiza nnyo emizimu egimu abantu olwokuba nti mwe temukireba namala oyo omulalu kati waliwo sisitemu abamerika gye batondawo bw'okwata uranium n'ogigata ne red mercury n'ebibiriraana bwe biti bifulumya frequencies nezekolanga atomu za nuclear kati abamerika bazimba sisitemu ezimu ne baziteeka mu Congo sisitemu eyo buli muntu yenna azimba nuclear nga tebakumanyi ebe baraga nti kati wano material gwe balina baagala kuwesa nuclear byokulwanyisa ebyamaanyi kati bategeera mangu ne bakwangwira batabakusake nati kukola kiteekako kino nga nosikorea bamugira babaze nga baginyigiriza ne Iran kati mu creatingo system eyo baali baagala okumanya nti nuclear omurasha ne bakuba nuclear bo babagira beeri kati ekisinga okwewuunyisa system egenda kuzikira nyini ebayamba okulaba ebyo ebayamba okulaba egenda kuvaako from nowhere satellite omusana mbagambe bugenda kuva obulunga bugwanga erupapadi bu satellite system egenda kuvaako abazungu bagenda barangire nti enkomerero kituufu wetuli naffe tetukyategeerawo kati awo nze omulalo wengenda oyingirirawo kyova olaba nti era abantu abagezaako okulaga nti balwanyisa matayo bwetemutegeera nzaawo kyenyinza obagamba naye sisitimu z'abamerika ezisinga obungi tekinologi agenda kyuka ogenda kutya ku makya mune nga obusente bwamwe ku akawunti tebuliko museveni temwekwasa tagenda kukwata ku sente zammwe sisitimu egenda kutuuka efuuke muzimu abantu muliwo n'emizimu weegiri kati ne sisitimu tekinologi adda mu mizimu kati agenda fuuka invisible nga tatracking ng'omuntu omuzimu gusobola okubawo n'okukuba empi naye nga tosobola gulaba n'amaaso baana babulabe nga wekyanga ne bagamba ebyo byakika kumbe ngemanyi so kati n'olwekyo mukutegeera nabadde ndaba engeri y'abamerika engeri gyebatambuzamu frequencies waliwo branches ez'emirongooti bano baastronomers simanyi balinnye obwengula bagenze ku mwezi babeera mu ocean kuyisaamu waya za network tiri yali agenze ku mwezi so n'olwekyo system egenda kukyuka kati Amerika bwezinaamala era abasinga kati kambarage ennyonyi ya Ethiopia nabagambe ogwokusatu zigenda tandika yiye eyagudde gibarage so abasinga obungi ennyonyi z'Abamerika musooke muzireke pose nga at least bwoba olinayo flight yonna nze bagambe Museveni naye ennyonyi ye nabagambe emabegere tegenda kugwa kati Museveni bwoba olina omukiwezi bagamba musemanyi okutereeza byobuwangwa by'ekifeefu oba omanyi nti abakiwezi bwebakola okusingaanzi girinnye bw'oba musajja girinnye bw'obanga oli musajja waliwo amatayo kyakonyeeko nja musaba ndoza next interview tujja kubanga tukibaleetera wano era olwo n'agamba lwaki mwami oyo akikkaatiriza mbu tewali yali agenzeko ku mwezi ekituufu nno kiri nti waliwo bye twasyalinzeeko ne mwematayo ono nga kwebiri ne ku mitimbagano ebiraga Abamerika nga bali ku mwezi ne bakulaga ebintu sima bali ku mazzi luddawa mbaleya mungu eyankola wallahi next time tujja kubalaga ebifo bye twagendamu emisiri mu ddungu byennyini nga abasajja bye baazannyira mu firimu ne batulaga nga bali waggulu nabetidde nange mbadde maze ebbanga ddene nga mbiraba ne neewuunya
nekino olw'okuba nti nakirabako nakire ne ŋŋamba nti Abamerika Mukama Katonda yabawa nga tumaliza Mukama wange nsaba okozesa amaanyi go essaala otuyambeko tuziteekemu okusabira ku kitaffe mu Katonda Papa Francis tali bulungi amaanyi go gandibadde gatuyambako Mukama wange kwera olaba nze nsobola okusabira omuzungu kitaffe mu Katonda Besigye siba mpisa oli omusumba asabira aba Ukraine oli gwe twalaba juzi nze yinza naalibadde nsabira Besigye sobola okusabira abantu abawambibwa sobola okusabira abantu polisi bewamba naye Papa already yakutusedde oyo omu ku batujju abasinga mu nsi yonna Papa agenda